ng'oludda lumu lukolo lukoze lwawuliriza pasenti gye muwulira 12% per month ku 3.5 eyo tiriiwo mu mateeka ga Uganda. Amateeka ga Uganda kigakkiriza ndagaano z'abamanerenda oli akuwola sente naye agambe nteekawo omusingo ogambe nti ngizeki nkuguzizza. Singa nga ensala eyo emala neebeerawo mumanya nti bamanerenda bajja kujaga abantu mu ggwanga lino, kubanga abalamuzi emisango egimu bagisalira ku lipooti ezo nga bwe kyali ku baki ku bintu by'abasiraamu. Naawe genda omusasule tojja kuwoza. Sikisuubira nga amateeka ga Uganda gayinza okukikkiriza okunyaga abasiraamu mu nsi mu Uganda yonna n'abatali basiraamu kutandikire kuki ng'ekyokulabirako bintu byaki by'abasiraamu ba Uganda. Nsonyiwa okubeera nti mpangulizaako taala